Ngabulambale okuwera essaawa 8 Robert Kyagulanyi Ssentamu awerekeddwako mukyala we ssaako ssaabawandisi w'ekibiina n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi abayingiddewo ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga basunsula omuntu waabwe. Abadde awerekeddwako abamyuka b'ekibiina okuva mu Buganda ssaako ne mu Western ababadde n'abawagizi baabwe abayingiddewo kakiiko k'ebyokulonda wa Nairweza. Kyagulanyi olutuuse ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama n'asaba empapula zitunulwemu oluvannyuma zitunuddwamu era nakkirizibwa okusunsulwa mu butongole. I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. Kyagulanyi Ssentamu olumaze okusunsulwa mu butongole abawagizi be babadde nabo balaze essanyu olw'ekyo kye batuuseeko olunaku olwaleero. Abesimbyewo abalala akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kakulembera omulamuzi Simon Byabakama kawadde Kyagulanyi Ssentamu emmotoka ssaako n'abakuumi abagenda omuyambako mu kampeyini z'agenda okuba ng'akola mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda bwe galambika. Robert Kyagulanyi Ssentamu olumaze okusunsulwa ayogeddeko ne bannamawulire wabula ng'ekire ky'enkuba kibadde kitonnya obutasalako wabula nga kino takivuddeemu agenze maaso nga bugolo okulaba ng'atuusa meseji ye ku bantu be ababadde bamulindiridde. They have reduced the citizens of Uganda into slaves on their own land. They have reduced all of us into beggars and they've turned our poverty into a tool of control. And yet, our country is not poor, our country is rich. Atangazizza ku nkola ya protest vote gye baluubirira. Legally, we are going to use this election to protest constitutionally, and we are going to use this election to protest non-violently. We must mobilize the people of Uganda to come out and vote in very, very large numbers. Numbers too big to rig. We must lay different strategies and make different plans to ensure that we, the people of Uganda, get our freedom in this season. Kyagulanyi asabye amagye okwewala effujjo mu kalulu kano ke tugendamu. We still believe in justice, and yes, we believe in reconciliation. All we want is a free and fair election. No military violence, no police brutality. That is not too much to ask for. Let this election not be a military operation. Let this be a democratic election. Azokwogerako ne bannamawulire mu kire ky'enkuba ekibadde kyongera okutonnya ayolekedde mu kifo ky'Ennateete gy'agenda okugererako ne bawagizi be ku nsonga ya manifesto na biki byalubirira okukolera Abannayuganda singa banamwesiga mu myaka 5 egiddako. Nze Ssebugenyi Joseph ku lwa KTV amalindirire.